obulwadde omuntu abumanyi aba mulungi nti asobola okumanya kyalina okubukolera. Naye ate omulwadde atamanyi nti mulwadde gwe njagala ojambako leero tusobole okuba nga tuli mu kiti kimu. Wakati w'okujja okukola emboozi zino nfunye okusomoozebwa okunene mu bulamu obwange. Ebimu bisusse ku bye mbadde nsuubira. Ngaki? Naddala kino kiri mu bantu abakuba essimu. Oli nakugamba nsaba okkirize nkusisinkana. N'omusisinkana. Nakunyumiza emboozi. Abamu babbiddwa naddala ku kawuka ka Mukenenya. Banywedde obudomola bw'amadagala. Baddokita bajjako abantu abo ssente abahabo nga babadde assurance nti bamalirayo doozi eyo bajja kuwona. Doozi bwamusaba obukadde 3-5 bwe buggwayo nga yeefuula nga mugamba gwe wakola ensobi. Abantu batuuse ekiseera mu Cancer Institute nga bamubuulira nti osigaza ennaku 10 ove mu bulamu bw'ensi. Naye mujjukire nti kyama okumanya lw'olifa ne bwe kiba nga kati kifuuse nti kya bulijjo ensi eragawa. Era abagambira ne ziggwayo era n'afa. Bwe nkuyamba ennyo nga sikutte kyuma kyonna kukebera nkugamba jjayo olulimi lwo ne ndutunuulira ne nkugamba genda olye kino ne kino okumala ennaku 3. Naye genda osooka otunula olulimi lwo olukuba ekifaananyi n'ennaku 3 nga ziweddeko olukuba ekifaananyi ojja wendi olabe. Kati bw'omala okujja nkugambe nti ekyakuŋŋambisa ofumbe emmwanyi ennyengevu ozinywe ebbanga ly'omaze nga todda wano kyekireetedde olulimi lw'okukyuka okuva wali okudda wano. Era luno olulimi lwe lubeera nga terulina omubiri gwe teguliimu kawuka konna nga teruliimu vayirasi yonna. Omuntu osobola n'omutunuulira just lulimi n'okutunuulira obutunuulizi bwe nti netunuulira sikiini ne ŋŋamba omukyala azaawo atusanze awo aŋŋambye nti wayogera nti abantu be bagoma COVID-19 30% balwala akawuka. Omukazi azze n'akiŋŋamba neŋŋamba basinga mukuweredde n'akolanga kuba mbakweka gwensanze naye nga kituufu percentage yafuna. Naye kyekyama waliwo olupapula lw'amawulire olwajja ne lukikuba. Export TV to the world. Musibye mutya mikwano gyaffe abatugoberera naddala abalwanira obulamu okulaba mayi bagamba asiika obulamu tassa mukono naffe ababayambako busiika tugobye bumale. Ogenda subscribinga ate ne munna akatambi okamuwe togaana munno kamuwe gw'omanyi kuba abamubeereyo nga mwemanyi abamu nga temwemanyi so gwe wa munna akatambi naye akalabe. Sebo nsanyusa okukulaba. Yasimye okubeera nga nkyali mulamu naawe n'abaddukanya Export TV saako naawe akyatulaba eyo nga Katonda akyakuwadde obusobozi okuba nga oli mulamu ssa. Newankubadde ng'otambula n'abangi mutambula naye okunoonyereza kulaga nti abasinga ebitundu 93 ku 100 tuli balwadde ebyaddala. Nawe mwoli si ffekka abantu wabula n'ebisolo birwadde n'ebinyonyi birwadde n'amazzi malwadde n'ettaka ddwadde. Nawe mwoli nawe oli mulwadde? Nange ndi mulwadde. Ate nga gwe aga tutaasa. Ffenna tuli balwadde kati omulwadde ataasa balwadde banne. Obulwadde omuntu abumanyi aba mulungi nti asobola okumanya kyalina okubukolera. Naye ate omulwadde atamanyi nti mulwadde gwe njagala ojambako leero tusobole okuba nga tuli mu kiti kimu. Wakati w'okujja okukola emboozi zino nfunye okusomoozebwa okunene mu bulamu obwange. Ebimu bisusse ku bye mbadde nsuubira. Ngaki? Naddala kino kiri mu bantu abakuba essimu. Oli nakugamba nsaba okkirize nkusisinkana. N'omusisinkana. Nakunyumiza emboozi. Abamu babbiddwa naddala ku kawuka ka Mukenenya.
banywedde obudomola bw'amadagala. Baddokita bajjako abantu abo ssente abahabo nga babadde assurance nti bamalirayo doozi eyo bajja kuwona. Doozi bwamusaba obukadde 3-5 bwe buggwayo nga yeefuula nga mugamba gwe wakola ensobi. Otya ntya nti olabika wali akawunga kyenakugaana okulya. Kwegamba ne kibanga abantu abalumizibwa Mami Soda njagala afune olunaku obubeko olubu ku Cancer Institute. Ne bwoba oli mugumu otyo oyunguka amaziga ng'olabe ku balwadde ba kansa. Olabe ku mulwadde wa kansa. Soda lowooza bulowooza ku muntu atasobola kuyingiza mmere mu mubiri obulago bwaziba kansa yazibawo. Lowooza ku muntu nga ekigere tasobola gamba nti kakikyusa kyebaseeko eno oba kikyuseeko eno oba kati kikkakanya omuluma wabula nga kimuluma essaawa 2 24/7. Lowooza ku maama akaaba amaziga nga akaaba essaawa 24 ng'obulumi bwe buli tasobola kukwatawo naye ng'ekyenda kivunda. Nga solution eriwo yakusala byenda. Abantu batuuse ekiseera mu Cancer Institute nga bamubuulira nti osigaza ennaku 10 ove mu bulamu bwensi. Naye mujjukire nti kyama okumanya lw'olifa ne bwe kiba nga kati kifuuse nti kya bulijjo ekiseera gawa. Era bagambira ne ziggwayo era n'afa. Era n'afa nga tebamusse wabula nga ye afudde. Kati mbuuza gwe kinyini ky'ogambye baba bamusse aba afudde. Waliyo omuntu asobola okugerera munne eddirwa n'afa. Mbozi bano abalogo nagamba kuwaffe twamwine waffe ng'asimba ekijanjala awo ne kikula nagamba ekikalira nawe ogenda kufa bali bamuyita mwerabidde. Okay, kati ekyo tekina njawulo n'ebijanjalo bye tusimba olwaleero nekikulira mu wiki 2 oba mu wiiki etya tekina njawulo nakulunda nkoko n'ogirya ng'olaba ekuze naye nga ya wiki meka 2. kati tekina njawulo ekyo kyoyogedde buba bufuusa obutabaamu kirungi gye biggweera. Era byebireeta abantu kati okubulamu okutambulanga ku program kye kye nabagambye. Omanyi bwe tubeera kuno tulina ensinze enzikiriza mulimu abalokola abategeevu n'abalokola abatali bategeevu. Oba awulira ku ki? Oba awulira ku reasoning capacity. Nze bwe nzija ne ngamba nti Katonda ali mu buwambe yeetaaga kuyambako era yatuwa obusobozi obumuyambako. Oli najja kubanga asiiba mu kkanisa ng'ayera era musumba yamugamba Yesu akola era lyekkubo era bwe bulamu era ge mazima. Bwe kyogamba abafa kansa temuli balokole bategeera Yesu nti bwe bulamu. Nti lyo nabawo obujulizi nga bawonye kansa nga Katonda abawonyeza. Ekyo kyennyini kyenjogerako ne mbagamba nti ddi we tunaategeera Katonda akola ddi mu kuyamba ensi. Nabagamba yatonda n'amala. Kati gwe bw'osembeeza omwoyo gwa Katonda ku gwe omwoyo gwa Katonda guleeta kumanya na kutegeera. Era omuntu omugezi ku lw'obwa Katonda si yagenda ku ssomero n'asoma. Omuntu omugezi ku lw'obwa Katonda yabikkulirwa Katonda mwene. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752
528651. Cambridge Junior School, a well for knowledge. nga si bino ebyammwe ebya kiki nga si bino bya nsaasi nga si bya kugenda kusula mu kkanisa nti omunoonya ng'ali mu ggwe abagenda mu kyakyo nkizaayo ku bulumi obuli mu nsi kyogamba teri balokole bagenda ne basabira bantu ba kansa abo nga bali mu mulago tobalabamu era bagenda eri abalinayo ne missioni nga bo bakola mu malwaliro abalina obuweereza ekyo kye bakola kituufu kugumya muntu kumuwa ssuubi eritatuukirira oba eritaliiko kadde nti kati Yesu agenda kujja enkya akuwonye kansa wabula guma ajja paka lwofa ne baleeta omulala era omusumba y'omu agumizza oli okufa n'agumya n'omulala naye n'afa n'agumya n'omulala paka ne musumba bwalwala kansa nene waba wajja amusabira paka n'erwafa gwe Katonda kati ensi tutunuulire obulumi bwayo twefumiitirize tutaase ensi not by prayers not by fasting bannange tugende tulwanyise endwadde ekintu ky'endwadde kino nze bwe mba nkyogerako wano nkiyita ku ngulu kubanga leero bwe nzija ne njogera ku kye bayita ARVs sirowooza ndi mugumu nnyo ne sirowooza nti abaazikola basobola okumpa omukisa n'empangaala mu nsi muno emyezi 3 yensonga lwaki nze bwojja nenkutunuulira bwe nti nkugamba just bwe nti bwe nkuyamba ennyo nga sikutte kyuma kyonna kukebera nkugamba jjayo olulimi lwo nendutunuulira nenkugamba genda olye kino ne kino okumala ennaku 3 naye genda osooka otunula olulimi lwo olukuba ekifaananyi n'ennaku 3 nga ziweddeko olukuba ekifaananyi ojja wendi olabe kati bwomala okujja nkugambe nti ekyakuŋŋambisa ofumbe emmwanyi ennyengevu ozinywe ebbanga lyomaze nga todda wano kyekireetedde olulimi lw'okukyuka okuva wali okudda wano era luno olulimi lwe lubeera nga terulina omubiri gwe teguliimu kawuka konna nga teruliimu vayirasi yonna omuntu osobola n'omutunuulira just lulimi nomanya n'okutunuulira obutunuulizi bwe nti netunuulira sikiini ne ŋŋamba nagamba dokita yenna ajjanjaba yandibadde asobola okusooka n'afuna ekinkumu ky'omuntu osinzira okujjanjaba omuntu ebituufu ekinkumu ye fingerprint teri afaanaganya munne fingerprint omuntu amira ARVs reaction yaazo ku bulamu bwa Ssaabakaaki si yeemu ne ku bwa soda si yeemu ku bwa abe ne ku bwa Isa ebirwanyisa ekirwadde kye kimu ekirimu nati kale era naawe kanzirewo the word ant means what the word ant means opposed to or against wale uliddeko abantu abagenze mu ggala ey'omupiira ne bagizannyira omwezi gala kuzikizizaawo kitegeeze yeeba efuuse liigi yes ate kati ARVs si ggala naye ate bo bagituuma nti ggala nti eri anti nti kitegeeze ekubirawo akalwadde kano ekinene nnyo mu ssaawa 48 bakoze eki ebekakumi kati bweba nga anti ng'esukka essaawa 48 nga tekagobye kitegeeze obwo bulimba ekyusa erinnya bagijje kuba nti anti kubanga it's not antiretroviral anti ssaawa 48 eba emaze okuba ekintu ng'ekoze eki kakati bwe kirina okuba bwe kiri era bwe kirina okubeerera ddala era bwe kiri ne kumbadde endala must nti anti eba bwetu uye mwami Abbe wa computer singa aba ne computer nefuna virus n'agenda n'asaba antivirus software yoyo akuba ka virus ako kisobola twala emyezi 3 nga virus ekyaliko ngali kweyemu kitegeeza abagikubirawo computer ye neddamu nekola ki kisobola nti Abbe asobola ogumikiza yadde olunaku ng'ekyakolesa aba ayagala aveewaawo nga ekyo kikoze eki era waba agikuleetedde n'omugamba olunaku ng'anoonya omulala ate abaami bano tebaswala
era ne baleeta lipooti kakati abafuna sirimu 15,000 mu Africa era Africa kati abantu 59 be balwadde n'ebirala era ne bagamba ne bava ku makerenda ne bagakyusa ne bagazza mu mpiso ne boogeramu ko obutundu busatu ku mpeke bagamba kati eyo ya muki bagikuba mu mwaka emirundi emeka ebiri nga eno period yenyo nayo tolina kyomera nenga olimize emyaka 3 ne bakuba lya myezi 6 eba anti-litro si bwe bulimba kakati Bayibuli egamba nti essuubi eritatuuka akwasika manyi zino badde ogenda ngoba mu Bayibuli Misaki yagamba nti ebisuubize nga tebituuka nakosika era ansa yabyo kuba kulimba kibanyira batamanyi nkwasirimu wakwata bwayisa tubagamba nakugamba kwegatta omukyala zaawo atusanzaawo aŋŋambye nti wayogera nti abantu be bagoma COVID-19 30% balwala akawuka omukazi azze n'akiŋŋamba neŋŋamba basinga mukuwedde n'akolanga kubamba kweka gwensanze naye nga kituufu percentage yafuna naye kyekyama waliwo olupapula lw'amawulire olwajja ne lukikuba kati gwe kikubye weesiga kyekisama sinti neesiga ki kyenjagala otegere ekyo si kyobadde ombuuza gwe ekyo okimanyi otya nze atali mu kukolera eri gye bakolera vaccine lwaki nkugamba nti webagema covid abamu ku bebagema balwala anyway tuveeyo covid-19 bakugema kati gwe bagema ne batagema gwe bagema amaaso ge meeru nnyo agagugaba mamyufu bw'oba otusanze atutambula gwe bagema tulabire ku kyekyali kinnuma covid kubanga covid ntegedde yeeyisa atya azze ate kaminyira mu mawuggwe ntegedde kino kyengenda okukozesa okugjamu eminyira mu mawuggwe ekinku bya mpiso empiso ejjemu eminyira ezukusa abajaasa abalwanyisa against that condition bali wabbo bo babeera wabo abajaasi babeera mu mpiso obutofaali obuli mu mubiri munda omu abalwanyisa the white blood cells yesu yebazibwe amiina we bwekitiibwa so kati byebyo gumaaza ensi etambulirawo nga yeeyongera okukka awo nvuddewo katono mikwano gyange ebigambo byenjogera nze mba sitamidde mba mbitegeeza bwe ŋŋamba nti tuzimbe nekya tawuni oba ekikutta ateeka lusuku lwa birime eyo eyo ewuwe eyo okuteeka lusuku lwa birime kuba nakulira ogenda ateekamu amatooke agabo nedda naye amatooke go gye gali ebika byonna ago gatule nakwekazi 15 ago gange nakolerako byakugezesizaako byange nga muntu uyu mwami Yisa amanyi ajja kuwako ka vidiyo yamanyiyo ne tuli ku nekya tawuni gwe omulwadde omu bw'oyagala nze nkujjanjaba enkuwonye gwe oli ntungamu ekabaale kati balinga 3 abakuba wano mu sentulo tokola ki tobaala eddagala eriyo terisobola kumala tugumiikirize nga bw'ogumidde ARVs lozibira emyaka 3 kyogamba tetusobola kugumira kusimba birime ebyo ebigenda okutuwonya ebigendo mali emyezi 6 nga tubyavesting linda ko abamu tuli ku waiting list bwe kyandibadde kirina okuba kubanze nabagamba eddagala lino bwe mbangenda ddikuwa likwate kyangu tukimenda okagwa yesimbire wejjanjaba atolina gwosumbwa nakusumbwa nti oli akusumbuwe ate natumiza eddagala naye ate tebaali mpadde kubanga mpulidde enfeera gye bafezeemu abantu ku sirimu omukazi azze naŋŋamba ebintu kwekukubira neŋŋamba nsaba onzije tukoleyo emboozi teri muntu agenda kunywa ddagala lya sirimu nga lifumbiddwa mu budomola amuwone oba totira banno katale sifuddeeyo sirina gwe mpisenti jangu ndikuwe naye nkugambye amazima bagabakayaga tewali muntu agenda kuwa ddagala lyakadomola owone siri lwaki eddagala eryo lyebabawa lirina obusobozi obukola ebintu bibiri 1 basobola okubawa eddagala eryongera ku bungi bwa CD4 cells kimu CD4 cells we zibe nnyingi kikuyamba okuba nga osobola akawuka kali tekakukuba
immune system. Mpulira. Ekyokubiri basobola okuyamba ku basirikale abo ne baba abangi. Bino mbikugamba ku research gwemba nnina. Ne beekubisaamu ali nkozesa ekigambo kye ky'oluzungu. Currently aliko. Era bano abagenda okubakebera bwe bagendayo via road basobola okulaga nti kati eryoke oba n'akawuka tekali detectable nti olw'okubanga omize lino eddagala noba olinywedde tetusobola kukalaba naye nga kabaayo nga keekwese. Tosobola n'okulya pause ne keekweka. Yes, kamanyiko okusirika be. Naye ekyo kiva ku kinkumu ky'omuntu naturally Katonda yazimba atya obuntu bwonga gwe embala yo yazimbibwa etya ku ntambula y'eddagala. Kyenkugamba nti waliwo omuntu ajja ne muwa eddagala mu myezi 2 n'abanga alyoka, omulala myezi 3, omulala mwaka. Kyenkintu nakugamba nti nze okukakasiza ddala nti kati omuntu awonye ng'omwaka gukonye gumu n'emyezi emeka 2. Kati ate omwaka ogwo bwe guggwako nze mmanyi nti bw'otuuka wano nga kali bwe kati keekwese awo ekwekwekera bwe tukafulumiza omubiri. Tukafulumya tutya omuntu atagenda kuddukana musaayi, atagenda kugusesema ng'ate akawuka katambulira mu musaayi, omuntu agenda kufulumya atya akawuka? So wano ebibuuzo bikyali bingi ebigenda okuba nga bibuuzibwa. Teri kibuuzo kye mugenda kumbuuza nga siina ansa yakyo. Omukyala aze ne mugamba gwe genda osooke ojja amayinja agali mu nsigo yo ndoke nkujjanja oba nkulagirira eddagala oba nkuwenda nze ntunula butunula era mbakozesa n'obukodyo ne mugamba kola bwoti mpulire olaba alagira bati akakkana kyeki emagamba nti gwe omubiri gwe gwogera naawe naye gwe tosobola gutegeera. Akamasike koogerera omubiri nti olubuto olunuma tubeera wano nga tusirise naye olubuto ne lukuluma era obwongo ne bukugamba nti ku mubiri gwe olubuto lulumwa waliwo ekitali kituufu. Oba olya n'owulira nti nga bw'olinnya ku muliro mu bwangu bwekitano n'owulira impulse zino ziddusa obubaka ku mutwe ne zikugamba nti olina ky'olinnyako jjawo ekigere. Kati gwe omubiri gwo gwogera. Katonda yakola omubiri n'aguteekamu obulikondo obw'enjawulo. Kati obulikondo obwo bwennyini bwe tulina okufuna tubukozese tumanye twetaaga ki. Munywa amajaani buli lunaku munywa caayi. Bwe batataddeeko kacaayi kali flavored ne vanilla anywa akaliko amajaani gano ge tutamanyi minerals ki zigatuddemu. Era mbagamba nti bw'obanga olina akawuka kuba kukonja kalwako era nkyafeffetta akantu kano paka ku ssaawa esembayo, kiki ekikuliisa emmere ekendeeza ku bungi bw'abasirikale bw'olina mu mubiri? Kuwamba simanyi gwe. Kati kyekyoyanukudde kyekituufu. Kakati lwana omanye kiki sirina kulya, kiki nnina okulya, kiki kyennina okunywa. Amazzi ge tunywa agasinga galimu chlorine. Kano getugula mu maduuka getugula gwa byonna twala tugende n'agatambulira mu zipayipu zonna. Chlorine ekyomukisa afa ng'ofumbi. Ekikunywesa amazzi agali plain nga ddala ofunye omukisa ogusobola okuteekako otujanyi otwongera ku bungi bw'abasirikale oba busitinga abasirikale bo, lwaki onywa amakalu? Baddemu lwaki banywa amazzi amakalu? Oba munfuna gwe tegeera obulamu bwagala ki ekikuluma? Omutwe gukuluma, lwaki gukuluma? Awo abasamizi nabo kabakolera awo. Jaji omutwe gundi bulala teekale nkoko njeru wali wakuloga akuli bubi neiba. Bwe nali nkyasomesa ku nsonga z'Obwakatonda abantu abasumbirizibwa mu bwoyo, ebyo byonna bisomesa ne ntuuka ku pitch ne mbimaliriza. Tokyabiddira? Afe wantu nabitugamba muliddeyo ne mubiraba. Yisa ajja kubala gatyano kwe biteeka nabikola ne mbimalayo nekuba kye bayita obufere. Omuntu otegera ddi ekikusumbuwa olyogera ddi n'Obwakatonda obutudde mu ggwe noweeyamba. Ne kakati bino
byo tetugenda bifuna na bubaka bino byo bigenda kujja na research na kunoonyereza na kubikkulirwa polira mikwano gyange njagala tusooke tuzimbe ekibuga ekyawamu omugenda okuva endokwa ze tugenda otwala mu buli region njagala nfune essimu ezinkubirwa nga gwe okuba ng'oli mu western region muli kabali muli Kijezi baba nga Banyakijezi mwene mwekolamu omuki omulimu ne mugamba nti eno tulonzeeyo agent kubanga waliwo abankubidde nga mwagala basomesa ku ngeri gyensobola okuyigirizaamu omuntu n'aba nga asobola okuyigiriza abalala okwejjanjaba kubanze kino kyenkola si kujjanja wabula kino kyenkola kusomesa wejjanjaba wabula mwesanga bwesanzi nga ebisobola okubayamba okwejjanjaba tebibali kumpi oba nga temubirina ne musuubira nti nkola ki nti mbirina era bwe nkulagira nti kola bwoti kitegeeza mba nkujjanjabye nyeze muntu asobola okujjanjaba nga sikukutteeko naye nga nkutunuulidde nempona nengamba kakati ono yeetaaga kulya kino nakunywa kino obulamu bukole ki butereere kati ebibuuzo ebibuuziddwa byonna ebyo njagala kukifunza tweyagalize bwe mubanga mwewaddeyo kati kusosolagana mu mawanga nakyo kibooke mu luno olutalo abaganda beekolemu omulimu ewaabwe abanyolu nabo beekolemu omulimu ewaabwe abakedi kale nga buli tribe erina eddwaliro ly'obutonde nawe batuwulira bebamanyi twogera Luganda teri kankubuulire tebakulimba nti mu Uganda waliwo omuntu atasobola kutegeera kye twogera lazima wabaawo ewaabwe era ategeera n'agenda n'amubuulira kulinda time ojja kulaba nga bitwogera nga waliwo abitranslate nga biri wali wafiri translated each and every word I'm logging out obuduna bweki awatandike kola mu Luzungu ojja n'ebibuuzo ng'obimpandikidde obwange gwakusoma kati kano ka yes ako konka okandikira okay kati tuze mu Luzungu nze ni mu Luzungu za mu Luganda awo nsobola aha omuntu wenna kati ogwo mwami ambuuziza obadde dokita omuntu yenna anti kati oza mu Luzungu oza mu Luganda ndi mu Luzungu oba Luzungu simanyi weetaaga akannyo dokita oli ayagala akannyo ketuyita salt naye kugamba nti si salt oyo kyasookerako ddala nga wakamuteeka mu mubiri gwo agenda kuyamba amazzi gayingire mu cells ntandika ddi Oluzungu kakati ati tugenda kati ebimu ku birungo eby'amaanyi ebisookerwako ye magnesium sulfate kati njagala okyuse magnesium sulfate mu Luganda eryo linnya abantu bamutegeere eryo linnya statement eno no badde mu Luganda we mbadde nkusunga we nesunga awo eryo linnya kiringa bwogamba nti njagala okyuse erinnya ati buhabulwa mu Luzungu etosobola dituula n'atabuulirwa tosobola kumanya nti omubita n'atabuulira n'atagambwako eba mitani bogebo so ebyo byonna biba byalwali lwasoda naye nze kyenjagala abantu mutegeere kiri ekintu kitono nnyo bakuyambeko omubiri gwo gusoma gutya guconnectinga gutya ne nature badokita abajjanjabisa obutungulu batuufu naye butungulu ki abasajja bano abajja okubalwanyisa basooka ne batongoza ebintu byali bibiri bwe bamaloleta control the world by controlling the food tuyingira 1992 ne bata kye bayita soft kill method ne hard kill method of okutta abantu tugenda kutta abantu through two ways one through hard kill scenarios and soft kill scenarios nti mu soft kills zeziriwa ye ziri hard zeziriwa nze mpulira omuntu bajja n'ateekawo etteeka nti okugema abaana kwabuwaze era n'agaana okugema omwana we wakusibira amateeka ne bagateekayo muki agenda kwalasi mu byalo naye nga amazima kituufu ne bwe baamala okufanga bete beeteramu tteeka nti singa tunagema abaana ne kufaako 100 minisitule evangawo n'ensi n'egikola ki n'egiwona
wenjagalira abantu mubikula amaaso mutegeere obulamu bwammwe teri abuvunanyizibwako mmwe mwekolemu omirimu okusinziira ku ggwanga lyo gyoli okusinziira mu region mwokola ki muwanga wetugamba nti Eastern region waliyo Abanyoli waliyo Abakedi n'abalala tusobola ogamba kati Abakedi bokka bakoze ekyo basonze ebitundu 4 ku 100 Abanyoli bitundu 10 ne mumaliza nga region yonna eyina ekintu kitya kati mwekyo ekinene mwe mujja atakatono paka wetunatuuka ku buli maka nga buli maka gayina ebika by'omuddo 12 n'ebika by'emiti 12 kiso kanze kyenjagala muonereyo gye muli musooke musemu obuvugumiikiriza nze kimanyi muli bubi baganda baffe bangi bafudde bino byenkola sigezeseza ku bulamu bw'abantu manye ebibuuzo bingi mulimu ne comment gye nalabyawo kati nagamba nti this man wants to kill people aga kutujja ku HIV ku ARVs tufe kati ngoliye endowooza ikubanga alimu kye bayita fear otwetera okwegadanga tumanya after all ajja okujjanjaba waali otuulanga ne weebuuza bw'ofuna akawuka bakukubiriza nnyo okutandika empeke era basobola n'okuteerawo emmotoka ekutambuza okukutwala w'ofunira empeke naye ate bw'omala okufa tebajja takuwa tebaleeta mabugo ne mu kuziika tosobola basanga nti bakoze eki baali bataasa bulamu obeerewo naye ne bakutaasa Mungu yagaana ne bakuguumaaza nawe n'olemu okukola okunoonyereza ofune okutegeera okwa self realization otambuza obulamu ensi neeba ngeri mu mambuka g'amaserengeta abayivu be mulina kye basobola okukola kwe kutuula mu laboratory ne bakola akawuka nti tukoze COVID-19 nti bani abakoze abyo nti bannasayansi abayivu amambuka g'amaserengeta ensi eri mu mambuka g'amaserengeta wakati nga mulaba nti mwambuka mu buyivu bwammwe ate muddayo wansi ate tuvaano so era ebimu ku bitabo byensuubira okuwandiika ekimu ngenda kituuma amambuka g'amaserengeta ekyokubiri endwadde ekula kiro lwaki ekula kiro byonna ojja bimanya nga ogenze mu katabo nange kanfuuka waliwo agamba akuwaako ebikolo binagamba ebisigadde bisange mu katabo abaagala omunnyo Celtic salt nabagambe gulina minerals 93 ku 82 ogutali fake 82 ku 93 minerals ezo wejo nagambe nti gosobola bango mulimu omuntu ajja ayina HIV ayina pressure ayina ulcer ayina diabetes masanganzira gabirwa buli kimu nga kimulimu kati ng'okumujjanjaba olina okusooka n'ofuna ekirungo ekirimu minerals ennyingi n'osooka ozimupakira n'ogamba kati kasita kati sukaali akendedde ne pressure ekendedde kati kantandika oddiiringa ne kino kubanga kyembadde nsinga okwagala okukola ki okuddiiringa nakyo kiri kyenkugamba nti sukaali wa bulabo okusinga siriimu alusazi za bulabo okusinga siriimu gwe osobola okubinyooma ng'olabanga ebitono naye ze bwe nkuzzayo mu kkolero gye baabikolera ne kye baabituma kinene kati tuli mu sizoni ya nfuufu enfuufu eyo gye mulaba etuddemu endwadde 47 naye endwadde ezo 47 tugenda kuzikola tutya mu musana guno bw'ojja kumbuuza nti tuweeyo ebika by'endwadde kwezi 47 era endwadde ezo 47 nente kwe zirwalira olwaliyo kati nazo bazisiiga bizigo ng'abantu nazo nezirwala namusuna nosanga nti nga yona eriko obutubutubu essebo ne bajja ne bagikiragawo neddamu n'emere ebyoya buto bazisalako kati nazo enviiri ne bagisiiga ekizigo eddemu efuna obuki obulamu abakwetaga bakubira namba ki tusimbe emiti gye tutegedde emigaso gyagyo ennaku z'omwezi 14 ku Valentine ngenda kubeera n'emikwano gyange lunaku lwe ngenda okutuuzaako kiraasi ey'ebyobulamu on HIV omulamwa tugenda kunafuya tutya akambe kano nkumunyi tugenda kukanafuya tutya amateeka teganzikiriza kujja kugamba abantu nti bannange chuwa tusobola okuba nga tugirina naye gali tuwa omukisa tulirangirira naye tekijja kukola makulu kulangirira wabula ekirikola amakulu be babalirangirira mu kifo kyange nga ndi mabega waabwe mulimu eri ya comment nga n'agamba nti atulageyo omu tukakase kati mubukkiriza bwammwe nammwe mubeere kale mukkirizeeko mu Bayibuli
nti beesimye abakkiriza nga tebakoze eki tebalabyeko afera naye agamba ekyo nafera akole ekyo kyoyagala nkole kyekyo nakugambye nti emboozi zange zino nga njogera sijja kuteekamu Yesu kubanga ku babbi bendabya ababbira ku Yesu oli omuntu amanyi nti abagerera ku Yesu babbi ananjawula atya nti nange siri omu ku bo ababbira mu Yesu kati ze kanzije nga ndi byange ye bwe mbanjagala Katonda Yesu mwana wa Katonda lwaki mpita mu mwana nga kitaawe wali kantuke butereve wa muzeeyi mugambe nti muzeeyi ensonga ABCD ono omwana ayinza okuba nga naye alina ebimusumbu ali ekkubo Bible ayinza okutuuka n'anyiza kitaawe nga netayagala kukola ki teri aligenda kitaawe nga tayise mu ye kakati abasamize bo bayitawa tebaligendayo kati ate abasiraamu tebagendayo mu kitegedde kakati nozolaba akatemba ne comedy kakati ebintu by'okujjanjaba abantu tebyetaaga kuteekamu ki comedy bibenga ddala bya bulamu gwe tunuulira obulamu bwo nga we buli otambulire ku bulamu bwo kubanga teri muntu agenda kutegeerera bulamu bwo kusinga gwe eziruma muno tezikulobera kwebaka naye enze ezibaluma zindobera okwebaka kiso kyatulaba nkomerera abasoma batu n'abasamize mwe muyita teri nkomerera etuuse nkomerero ng'etuukawa yensi mwe mujja kuvaamu muveewo mugende yeesigalewo kubanga mwe mulemeddwa okuyamba ku Katonda mulwana olutalo lwammwe olw'okubeerawo olw'akabinja k'abantu ke nabagamba akakola 1% akasumbuwa ensi akagombe kagenda fuuwa akagombe bajja kafuuwa nga kuba kakoze mu kikko akagenda ofuuwa wisonga agenda gifuuwa agenda bambu bwengula kivule Katonda mpozi nga Katonda yagifuuye agenda gifuuwa oba Katonda yasobola okubwatula eggulu ne buli omu n'awulira nti wamba webale kulaba akatambi kano tetugenda kukyusa nsi nga tugenda mu kusaba overnight tezigenda kukyusa nsi mwe mutunuulire ebbanga lye mumaze nga mugoba sitaani mu nsi nga alemeddemu bajjajjaffe bagoba ebyo bye byange basaba ne banyafu now abe kiki aba agenda mu overnight ku prayer power church so mikwano gyaffe mubeere bulungi mweraba Export TV to the world.